Nze Andrew Nganda Bujingo. Mr. Kamoga nawalante munoonya era olwalero amponye yabba ettaka lyange kooti nemulagira alikomyewo aganye okulizza munoonya ne waranti. Kamoga Muhammad buloka w'ettaka anzibye abantu bakaaba beyakyusiza ebyapa akyusa ebyapa ne bwoba okina mu nnyumba akikyusa ate yaliteekako n'omuzikiti kuliko n'omuzikiti abali ku muzikiti amundabirako yenna munoonya kooti yapadde ekiwandiiko ekimunoonya era olwaliro awonye tubadde tuzze nga manya alina emisango nga 3 wano ku ntebe kooti naye omulamuzi atetondedde nti agenza okujja ng'abalamuzi abalala omusango bagwongedde tusobodde kumukwata tumulengedde ng'adduka ffe tumugobye nayinayi gye mulabye n'atubulako era kati yeekwese munoonya nga b'ekirabo kyonna amutuusa ku poliisi yonna. Beyakyusiza ebyapa akyusa ebyapa ne bwoba okina mu nnyumba akikyusa n'akiteeka mu mannya ge n'amala n'akitunda. Abazeeyi bakaaba n'abalala bafudde e Bukaaya. Ettaka lye mubanja ligenda mu 11,000. So essente nnyingi zonna oli z'abansabye ng'asobodde omukwata kuba warante mukwata mu njiina kooti y'e Kampala y'eby'ettaka ye munoonya. Era alina omuntu yenna ayagala okulaba era omusango gwa Ssuuna yawona n'alibadde mujulizi enziba gyabbamu ettaka ngimanyi. Era wabeerawo omuntu omulala yenna agamba nti Kamoga muwaayiriza ajje gye ndi mutwale ku bantu abalala bali ku ndiri. Ettaka liri ku buloko 432 Bukaaya. Yalisalamu poloti ez'enjawulo n'ajingirira kati mwami Kamoma ali ku ndiri ekyapa kye bakijingirira nga nze nali nkivunaanyizibwako n'abayego naye puresa zaamukuba. Mubanja eka zisoba mu 16. Kumuko yatwala n'azimbako n'omuzikiti era n'omuzikiti oguli e Bukaaya. Nzijja nga maze omukwata nja gumenya okujjako ng'ettaka lyange balimpadde obanga beeguze. Yajjanga buloka w'ettaka nga bulokinga mwami bamuyita kwata ku nsawo n'amala ate ye bwe yagira yatwala mu butwazi ettaka aliganye kooti nemulagira ettaka alikomyewo n'etalikomyawo n'ajulira era bamubanja n'essente z'okujulira kwegamba anoonyezebwa mu mbeera yonna obuyambi bwonna obutuusa Kamoga bwe twagala. Obuzibu bwange bwe nnina mwami Muhammad Kamoga yasenda ebintu byange yayonoona buli kintu era nsula na mu biveera buli kimu kyonna yakyonoona. Mbuzi yazirya yanteerangawo Abasudaani nga be bankuma buli kimu kyonna ne bakyonoona bitooke yansanga ndina mu nnimiro ng'omuntu bw'ojja kubanga yajja kutaka nga bulooka nze nannyini ttaka mumanyi yajja kutaka nga bulooka yansanga Busanzi nga ndi mu nnimiro n'angamba ani yakuleeta wano mwe muli Banyarwanda muli muki n'aleeta abavubuka ne bakubawo ebikondo n'aleeta Greda n'ansenda twakayogerera wano nga kubanga yatambulanga ne gurupu y'abantu newe sitali mu mativu njagala azzeewo ebintu byange bye yayonoona. Nyumba etoileti emwanyi ebitooke yasenda wantu waayika 3 obutalekawo kantu nakamu. Ndi neiba wa Beni simanyani Suna Beni eyo gye mbeera sayidi nange yasenda ebintu byange era ettaka eryo siriri eriyina nnyini lyo n'oyo naye yamuwa ekyapa kya kicupuli kubanga nannyini ttaka eryo mumanyi mutwala nga kitange.